I won't say this in Arabic. أنا بحبك كلكم. أنت كله حلوين والله. أنا بحبك كله وماما وبابا وكلكم. أنت كتير حلوين. الله بيعطيك جنة إن شاء الله. كل شيء عندكم والله 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 بالجنة بالجنة. Okay. She was so really a good person. Bombi tata baka navayo. Nawe chafuata konyo. They are good people. Amuntu yena aligenda mu your family. Bantu abo balungi nnyo. Beat musajja beat bana beat bona balungi. Bakoyisiza bulungi. Nnyo. Luli bolo osobola okwesaamu akatiketi noddayo ng'ogabagambye balaba. Mbampadde omwaka gumu mpomulemu wendi banjagala ngendeyo mbalabeko. Kale Cruise Exclusive gwe mukutu kosinzidde okubeera nga ate otulabya. Tuli proudly powered by Biva Organic. Omusawo Dr. Richard Senjobe wali ku Biva Organic Access Building opposite Sojovaro Hotel Namilembe Road. Abeerawo bulungi nnyo abaami ekintu nga kibulamu ka wake up call yakalese bulungi nnyo leka kuvumbeera mwana wa maama ng'ate Dr. Richard Senjobe waali. Ebintu by'ekifuba kofu ssenyiga ennaku zino mungi tulina ketwetwalese ka cough booster kalungi nnyo nnyo nnyo. Lunaku lumu nnaku bbiri kofu aba yagenze dda ate gwe ng'oli waka naye ng'oli ebyokutambula bikugayaza okuba bukubi ssimu 075262427 endwadde endala pressure dagali kakanya pressure sukali bichi byonna ebyo abikolako bulungi nnyo. Kale mama wange tata wange sister wange ng'olina obulwadde bwonna mukubire akuwa olunaku ate bw'omukubira mugamba Alan Cruz ojja kwangirirwa. Kasita omugamba Alan Cruz yeyaŋŋambye wano songa zijja kuba ate zanguyira ddala. Norian Capital bano bali ku Energy Center and of course bano bawola ssente era kutandikira ku mitwalo 10, mitwalo 2, 3, 5 kakadde abasuubuzi abaagala otandika business entonotono mu mwatuuse Norian Capital be bakafulu kati abawola ssente mu kibuga wano. Mukubire ku ssimu 0789939179 muyita bamuyita Uncle Michael mukubire Norian Capital ebintu aberenga ate abikolera ddala. Tugenda musekukulu kasente tekawera wetagayo kasente Norian Capital babimala ku Energy Center bw'otuukawo n'obuuza Norian Capital bajja kukulagira essimu eyo gye nkusomedde. Kale ku ntebe olunaku olwaleero ninako mwana muwala nga bw'obimanya abaana bagenda ebweru ne bakuba ekyeyo naye it's the first of its kind. Twasinkana ku TikTok naŋŋamba nti Alan nze Omuwalabu sitoma. Naŋŋamba Alan Omuwalabu yamuwa zaabu oba yamuwa zaabu oba yamuwa silver oba yamuwa ki ne ssente abadde yaterekera Omuwalabu. Y'omu ku abo tunaavayo ne bagamba nti Alan Cruz Omuwalabu sina kye mwogerako nze wange abadde ampisa bulungi nnyo. Saawa nzikirizaako tweyanjulire n'oluvannyuma tugende mu maaso awe nyini buuza kuba tulaba maama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna bali ku Alan Cruz Exclusive. Mwe bali kutuninga in. Mwe bali kwagala Alan. Manya gange. Yenze Kiza Zakia. Kiza Zakia. Okay, oli mulongo. Yeah, ndi mulongo. Okay. Nsira ku balongo. Gwadda ku balongo Kiza abadda ku balongo awo. Era erinnya lyenkozesa ku TikTok lyali Kiza Zakia nendikyusa nenteekako Kia Zakia. Yeah, erinnya lyenkozesa ku TikTok. Okay. Ogamba otya? Sigamba. Nga gw'ova ebuwalabu naye onyirira owunya bulungi embeera oyinza okugamba banno bajja gamba yaduula nga awunya bulungi alabika bulungi. Nefaaka alhamdulillah era nejembadde sibadde nti bisibwa bubi. Alhamdulillah nakyo nkyebaliza. Ebintu badde bitambula bulungi. Ennyo bulungi ennyo. Okay. Yeah. Bakuzaala wa? Banzaala Kawempe Kawempe Jinja Karori. Yeah, nga waba gorola mine. Gorola Moses. Yeah. Tuli ba neighbor. Okay. Awe bazaala. We bakuzaala?
bakuzika Kawempe nedda mukwano banzika Masaka. Masaka kaalo ki bayitayo Meru ku Bukoma Nsimbi Road. Okay. Okuze na mama na taata Yes, sir. nga bali wamu Alhamdulillah bali bonna. Taata mutumireko ne mama wange omulungi omukadde Nakibuule Sauda. Nakibuule? Oyo aba mama wange Wampologoma mwagala okamala. Kimanyi omwagala nnyo okamala. Nange mwagala nnyo mama wo Nakibuule Sauda Mombeja. Then tata wange omwami omusajja tata abeera mwami. Yeah. Haji. Si Haji alhamdulillah tannagenda inshallah we nazikola neziwera. Tato oyagala mutwala kola hijja inshallah amangu ago inshallah nkiwulira tata wange omwami Gamyuka Slaji mwagala okamala nnyo akimanyi yakuza n'eddiini alhamdulillah bambi mbagala nnyo kizza googera kunnyumira ate buli kama alhamdulillah bannaye wakuzibwa eddiini ebakubye emige waka eyokuzukuka kumakya saala nakuyira amazzi lwaki mwebase kajjukira nnyako tataafe yali mukambwe nnyo era naddala ku ddiini nakola muta ennyo nga bw'okiwulira naye alhamdulillah natukuza mu mpisa oli mwana wakumeka mu baana 9 kati ngenda kuwulira kasitola kamu mama wange yazaala abaana 3 omulundi ogumu naddako nazaala abalongo 3 omulundi gumu era bamuyita muzaala 3 awe Kawempe kati nze abasatu abo tebaliwo alhamdulillah Mungu yabayita netusigalawo n'abaana 6 mama bazaala kati betugamba nti abaana 6 abalenzi 3 n'abawala 3 kati nze ndi mwana asembayo mu bonna gwe lastiboni yes bannaye lastiboni ozanyiranga wano lastiboni wa mami wafuna ku chance esoma akatonotono sagenda wala nnyo akatonotono ebintu bya ssente ebyo tebyali birungi ewaka era nakoma musimu eyokuna ki ekikutwala ku kyeyo mbeera ya Uganda n'okwagala okukyusa ku bulamu ng'obwange ng'omuntu biki bye wawuliranga ku kyeyo ebyakusookanga okutiisa era wali ogenda ki kye wawulira nawuliranga ebintu ebitiisa nga batta abaana era naawe obiwulira batta abaana babanyima emmere babakola bino babakola biri naye natuukayo alhamdulillah sibirabyeko olimba sirimba watuukira mu maka ki mu kugenda neeno natuukira Dubai maka nali ngenda kukolera mukama wange nga mmanyi ngenda kukolera Dubai mukama wange oyo yali mulwadde nga batututte Dubai nga bamulese ndowooza kumujjanjaba we yatuukawo twamalawo wiiki 2 ne batutwala mu Canada ne mmalayo wiiki era endala zaali 4 mu Canada ne tuba tuzze ewaka e Jordan lindako soko okaddemu ako bulungi ake Canada bantwale Canada nga ngenze saagenda Canada kola nagenda kulabirira mukama wange house managers nga mufunyemu kintu kino alhamdulillah ova wano otuuka ebuwalabu mu Dubai bagamba nti gozza okulabirira mulwadde nnyo wakulongoosa tumutwala mu Canada nengenda mangu ago akatabo leeta neetaali wakuba mu stampu ngenda Canada siyinza kyeyagaliramu kuba nali ku mulwadde nedda ekisibo okiddiza mukama alhamdulillah wano waliwo abaana oluusi bali wano mu mawulire batobye nnyo abaana bali awo naye tebalinyanga ku nnyonyi tebakola ki kyokka bajerega bakadaama kyokka bajerega abaana bakuba ekyeyo baana naye ggwe bakola nsobi ekitiibwa ekyo kiddize Allah nno omuntu ajerega Kadama akola ensobi nnene abaana bo batoba bambi batoba nnyo era mbagala nnyo ba aslas abali eyo mwebalekola tudde wali eri otuuka bakusaba akatabo bakuyisaawo paka Canada nga ntuuke Canada nga nina kulabirira mukama wange bamutwala mu olwo ku airport wano oyingira bakubuuza ozze kukola ki wabagamba ki kugenda kulabirira mukadde of course I had nothing to say kubanga nalina abagenda nange banjogerera buli kimu gwe Canada wagiyingira dda njagala giddamu nga nze omwana ono okimanyi gwe ekyo kinyumiddwa nnyo kizza
alhamdulillah. I know keti wagenda mu mbeera nnungi but I believe privilege eyo era gwe omu ku abangamba ne bangamba nina Omuwalabu gwenkolera naye nina story eringa eya Sarah. Oh, of course. Nti mukama wange abadde mukazi mulungi nnyo bambi. Saba Allah mumpeere ejjana. Omukazi oli mulungi ku extent nti ndya naye nkola buli kimu ng'omwana ewaka. Ky'oyagala. Ntambula ninga atabadde Kadama. Nenengenda nengulira ebintu ku maduuka. Neweegulira ebintu ku maduuka? Nolaba ne kubase Kadama. Base Kadama beeri si bangu bakulaba. Okay. Nga si Bannayuganda naye nga b'ensi endala gye bali. Naddala aba Nigeria ne Ghana. Kati Canada mwamalayo nnaku mmeka? Zaali wiiki 4. Ninyadye Canada nze. Naye mashallah nja kulinnya Canada awo mujja kumpulira. Wamma nze kyensinza okusanyukirako walinnye Canada. Kuba tewali tokisuubira. Katonda bwatu bwe yakola olugendo lwo. So mukomaawo muvaayo. Tuvaayo tugukira. Ogenda ovaayo ng'akutegedde. Ani mukama wange. Wali ogenza okujjanjaba. Yeah, of course yali amanyi kuba twava ffenna e Dubai. Nga tugenda. Kwa yali wakulongoosa munda muneeno. Oba yalina kidney stone, something related to that. Saabimanya nnyo kuba saali mwana wa waka ku buuzo. Kati ntuuka ewaka. Nga tuvuddeyo eyo yonna mu kutambula ntuuka e Jordan gye nalina okukola yali destination yange. Ntuukawo ng'ate eddaze munomo weeyise ng'omuntu ebintu tebyali byangu at first alani. Woba otunyumizaawo. Tebyali byangu nga we mumanyi Omuwalabu. N'aggyayo characters zaabwe ziri eri. Kucungacunga. Cunga kubogola kola ki nekaabamu era nagakaaba okumala emyezi nga 6. Paka ne neebulirira ne ngamba Zakia wajja kukola. Nebona okaaba amaziga tegajja kuggwamu ate wasalawo eno gy'oli si wammwe. Nentuula ne neebulirira nga ne bwankola ekibi muddaabiriza. Kunyiziza maama nsonyiwa. Saagala kunyiza. Nentandika okucreatingawo friendship makati gange ne mukama wange oyo embeera esobola okubeera nga entambulira bulungi. Mukama n'ansaasira relationship eyo nagibuildinga mpola nga ne waabaayo baseebwa alwala kankunyigeko ku magulu kankole bwenti. Alhamdulillah nekivaamu ekintu ekirungi ennyo to the extent natuuse n'okuvaayo Omuwalabu n'azirika. Awo tugenda tuukawo Omuwalabu ng'azirika. Manyi Omuwalabu tazirika naye olaba Omuwalabu azirika ng'omanya ensonga zimeze. So abaana obadde okola mu family y'abaana bameka? Abamu mpulira babateeka mu nnyumba ng'eriko floors 45. Abamu ne bagamba ng'eriko floors 6, 7. Era ne families nga nnene. Family gye wadde okolamu ebadde y'abaana bameka? N'abantu bameka? Kyenyinza okugamba Aaron nti mu family eri tubaddemu abantu 3 nga tubeera ffeka. Naye webituuka ekawungeezi kale erina abantu bangi naye tebabeerawo bajja mu seasons. Nga omanya Abawarabu bakyazanya ate abaana baabwe bali nearby. Mulimu abali awo mu Jordan abatali eno mu Canada. Kati buli lwaggulo buli lunaku lw'ensi eno mbadde mbeera n'abantu olweggulo abantu abasoma mu 12, 13 awo bwe watyo. Nga mu nju olimu wekka? Yeah. Gwabafumbira? Sefumba. I'm sorry to say this naye mbadde sefumba. Mukama wange ndowooza Abajordani oba Abawalabu tebaagala kulya mmere y'abakozi. Batono nnyo abakikola mu nsi y'e Jordan. Abawalabu beefumbira emmere yaabwe. Kati nga bafumba bakuwaako banaawe ofumba eyiyo? Alani badde bafumba ne tulira ku sowaani ku dining emu. Olimba? Alani nina obujulizi. Abaana bagamba mpesimu yange kuba obujulizi. Tugenda bibateerayo wano ojja munsindikira mbu bateereyo. Abaana bagamba bwe muba mulya gw'otuula eri Mirannamiro bo ne batuula eno ku dining. Kakati gwe ate otugamba? Ewaffe tewabaddeewo ebyo. Alhamdulillah. Era nja kyogera. Nyuma y'ekigambo alhamdulillah kitegeeza kwebaza Mutonzi. Kwebaza Mutonzi. Yeah. Kati nze wange tebibaddeewo ebyo. Tebasosoddeko nti kino ekikopo kyekikyo eno essowaani yo. Mbiwulira mu baana abalambuzi n'engoye ezizo ze banjoleza bwoleza ze nyenyanika. Okwoza n'okufumba.
bye mbadde sikola. Nga noziba zooza? Booleza wamu machine mukama wange. Nga banaye bakwolezaako n'oyanika. Nze nati mba nina byenkola ebirala. Awo ng'embeera nnungi maama omukubira akasimu omugamba otya? Mama saamutiisanga wabula ekyantamangayo era sizoni yasinganga okunyiiza yabanga sama. Mu summer time nabeeranga n'abantu bangi ng'ate tetwebaka nkola day and night bangi nga bangi era ndowooza zezimu ku nsonga ezigamba nti zezinjigiriza ne ngamba kanveeyo naye ebirala byonna kababe baana teri yanvumyeko teri yankoze ki bana nga bandabanga muganda waabwe. Waŋŋamba nga tunyunya ku TikTok nali live noŋŋamba alaninze wano bampadde ebintu nondagaawo ku bukomo nondaga amasaawa nondaga ssente kiva ku ki kyava ku ky'omukwano mwagujjawo ogwo? Kwesiga Katonda ebiseera ebisinga kyenyaza okugamba kyosaba Katonda kyakuwa okitegeera. Bw'omusaba gw'obeere n'omutima omubi Katonda simulyazamanya arani. Nze nafukamiranga ku layila ekiro n'ensaala ne ngamba Allah ngondeza mukama wange n'abantu be bonna bamwetoledde ne bafunangamu bubi. Allah yakinkolera nenzikakkanya omutima gwange nabo ne bakakkanya mitima gyabwe gyendi banjagadde nnyo baatuuka n'okwekweka ku last moment. Ng'okomawo tunyumizeeko period eyo obakoledde bampa amasaawa bampa ebintu bingi nnyo bye bampa sijja kulimba engoye ez'abaana mbunga gwateeka n'esente z'Omuwalabu. Alani mukama wange mukazi mukadde alinawo abavubuka nga ffe abaana bali nga bw'omanyi bakuza abaana baabwe n'ebyejo bingi ate mukama wange mukazi mugagga sente ze mu Suria omukyala gw'obadde ojjanjaba ye mugagga then n'abaana be yamakinga sure before nga tannakaddiwa abasomesa bulungi basoma bonna abasinga balina PhD baawo abadde yafa wale. Mwami oli. Era naye gojagala kunya. Bannanga ani naye ekiyumba ky'Omuwalabu ampite. Ngendeko mu kiyumba ky'Omuwalabu eyo. Tukutale wa mama. Tukutale wa mama. Awe bali ntaddawo. Omwami oli bambi sawa Allah musasirire. Musajja mulwadde obwongo bunasiimuuka. Engeri gy'akuze mu myaka. Abadde nga mboggolera n'ayomba. Namala nayitawo eddakiika nga 3 najja nakugamba ya binti muwala we ampita muwala we nsonyiwa omanyi mafi muku omanyi obwongo babuyita muku ana mafi muku sirina bwongo ami nekasonyiwa kyannumamuko kubanga mbadde mutegeera nnyo. So embeera eyo ogisobodde otya okubanga ate omanejinga okubanga omukoledde okuboggolera okugumidde ate nobafunamu ebirungi? Kuba kwagala nga bw'ona otegeera nti oyagala kyoyagala kyokola. Nayagala nnyo kyenkola. Nayagala omulimu gwange nayagala neguteekamu love nga ne bwonkola ekibi essaawa eyo kiggwawo. At least nzija nenkwahaga nengamba munnange yadde kibadde makati gaffe tusonyiwagane. Gwe tebakufujjiddeko malusu tebakugize ekibe ki abaana abato tebakuyisiza mu maaso? Abaana abato babadde banjagala. Ebyo byokufujjira ku malusu byali bibaddewoko sijja kulimba nga nkyali mupya. Kakamanyira akasooka ako buli Muwalabu akakola. Nkuba obeera misikiini biki bibaawo ebyo mu ntandikwa bayagala kulaga nti bo babyakutiisa naye ate bw'ogenda omumanyira birungiwa z'abaana babadde banjagala nga ne bwe ntunula butunuziriso nga badde alina kyakola asitukawo nga simukubye simuvumye sikolaki. Mulabe jakujjayo mulabeko ne taata naye tesujja kgenda na Sharifu oyo tujja kgenda abantu babiri naye nga weebale nnyo weebale ddala bambi tufisiza budde. Naawe weebale kompyuta arani. Weebale nnyo nakupromisinga ne nkugamba bw'olikomawo olitunyumiza naye nga Mukama asobosezza ffenna twesanzeewo nga Mukama akyatukumye tuli balamu. Weebale nnyo weebalire ddala.
webale kola I always wanted to say this webale kola bana banji bali out street ne plan ya bula taina plan bi taina chidako so baba ina chokola sababu kama kusana mu mukisa amina namwe mwebale kola era mwebale kusima byenkola namwe bale kunjagala kale njagala okubanga ate olunaku olwalero proudly powered by Norian Capital nagambi bano wasangwa aliko energy center bawola sente okufaako obufi bali bazina bakuwola nezifikira nawe sigale ne batwalako ewaka nenkya n'okomawo bawola okutandika ku mitwalo 10 paka ku bukadde nga 10 bakuwola sente zoyagala n'okugenda n'okola ekintu kyo kyoyagala nja kubamba kyaza bagende maaso n'okuba nga babuulya services zaabwe ez'enjawulo kwogase Biva Organic omusawo Dr. Senjibu wali ku Access Building ajjanjaba bulungi nnyo ndwadde zonna ng'akozesa emmere yaffe eya wano abali e Dubai yaba promises essaawa yonna tujja era agenda kuba abakolako njagala okuba nga ate nebaza Junior abaddewo kamera bulungi nnyo ensonga zino okubanga zonna zonna tuzikubaganyiza ddala mu maaso era nga zigendera ddala mu maaso bulungi nnyo Sharifu oba gwe mumanyi nga Abudu abaddewo naye okubanga tiimu ebeera nnene buli omu abaako nekyakola kuliko Kimu ensonga ne ziba nga zigenda bweru munaye nno abantu bambuuza lwaki weetooloolwa nnyo abantu abasiraamu naye nange kuva ku ssomero nkyesanze nnyo ndiringa nnyo n'abantu abasiraamu ne ba girlfriend ba ex abasiraamu bangi nnyo naye ajja kumala otoole shahada olimba gwe musibe bulungi mweraba